kale mikwano gyaffe mwenna abafollowinga nnyaffe buli ku lunaku olwaleero tuli ku new headquarters eza Buyikwe district bweti bwegenda okufaanana olunaku olwaleero banyu mbadde mwebuuza efaanana etya kati ffe beweetaaga okulaba bye tukuleetera mpeekera kubanga waliwo akasozi ekitebe ekigenda faanana bwekiti kiraba wali ku ddinisa wali yeri maabu agenda gibalaga ndina ssentebe kanaabi naye tafugika ng'ali wano ng'ali mu lujjalo tafugika tulina focus yakutte kamera embeera zikutukiko obulungi abali ku YouTube bwena kusala subscribinga abali ku TikTok following ssentebe kyekiriwo maanyi omulimu ngulabye omulimu nga bwe gufaanana twagutandika dda twatandika mu mwaka gwa 2021 twatandika project eno ndowooza era kati nga bwe mugiraba tulinako kati ebizimbe bina kuba tulina shelter ya natural resource si wootuukira ya natural resource awo tugenda kuteekawo ebintu ebikwata ku butonde bw'ensi amasitoovu agakekkereza gajja kubeera awo mweyo waiting shed n'okuteekamu nursery beds ez'enjawulo emiti egy'ensi egy'ensibo ennansi egy'ekinnansi emiti eminansi ginansangwa tugiteekako awo egy'ebibala awo tusobola obeerawo ne kashedi ako ne kabanga kasobola ebeerenga demo mu department ya natural resource ate ekizimbe ekirala kya gender building kino nga bwe mukiraba abakwatagana ku nsonga z'okusitula embeera z'abantu ekyo ekizimbe kyabwe DCDO basenior DCDO bonna bagenda kutuula omwo basidi abakola magombolola office yaabwe eyo wetwagira mu office department eyo yali ekolera mu Kabaawo yali ekolera mu Kabaawo ku Buyikwe district kwedikote enkadde nga mwabakubirawo embaawo nga balina akazembe ka mbaawo nga mwe batuula so seriously kyakwatako nnyo ne tulaba nga tulina okulwana kulanga teekawo block eyo wetwaddako ekizimbe twatandika omulimu omunene ogw'okuzimba ekizimbe kiri mu mwaka gwa 2023 project wetwagitandika era bwetyo weri okufaanana tugizimbye mu phases tuze tuzimba era kati tugenda ku phase ey'okuna okulaba nga omulimu guno gutambula bulungi mutambulira mu phase tutambula mu phases kuba government sente zetuwa ntono nnyo ffe nga ffe district kye twakola kwe kugula ettaka bwe tumala okugula ettaka ne tutandika okusaba sente kuva mu central government mu ministry ya finance nejjanga etuwaako yasooka tuwa miliyoni 3 ne tutandika okusiba omusingi ne tukola omusingi phase financial year yaddako ne tusitula bulooka ate financial year yadzeeko ne tuyiwa sirabu kati ate mweno financial year gye tuli okutambuza tugenda kusalawo nga council okulaba oba tukutandika okukola finishes tusooke tuliyingire zino offices za wansi oba tusitule waggulu nga mulimu nnyingi offices nyingi kuba tulina ebitongole ku district bingi nnyo kati naye olwokuba nti eri bibadde biri scattered osanga ekimu kiri eno ku poliisi ekimu kiri eri Mmanga kati nga n'emirimu gikoordinating obulungi tegisoboka so kati wano emirimu giba giri coordinated bulungi kuba olujja luli wamu lumu kawa asobola otuula watudde mu office na coordinating offices zonna nojja sanga kati CBS department ebadde side zeno nga ku roundabout ate kawa ali eri education department ne health department obadde olina kusala kkubo okirire Mmanga so tulowooza tine coordination y'emirimu egenda beera ngeyanguwa so mugenda salawo either mwongereko waggulu oba musooke mumalirize eziriwo zitandika okukola kuba zo sente government yatulaga nti egenda tuwa miliyoni 3 ate nange mu budget waliwo sente ze bayita eza didegi nensalawo okuziteeka ku kizimbe nemeziteeka mu bintu ebirala tulabe nga tusobola ku tabalo luno oba olukola phase eno ey'okuna tusobola okukola omulimu ogulabika oli wajja okwebuuliza lwaki oteekawo amaanyi ng'olwedde n'ofiisi wagisiibudde oyagala ofiisi ndala ate oyongerera okukola ekintu eky'amaanyi bwe kiti kya disitulikiti ofa kinensi okolerera Kalambogo olaba district eno okutandika project eno ebigambo byali bingi soda ekisooka baali bagamba
lwaki otandikawo district empya ng'ate olwedde waliwo eriwo. Ekisooka wali we tuli awakadde ettaka lya Buganda. Ate central government yazaayo ebyapa ebya Buganda yabizzaayo. Kati nga ffe abali ku ttaka eryo bifo tulina okuvaawo tubiddize Buganda. So netandika ffe nga abakkiririza mu ensonga ssemasonga eza Buganda, abaana ba Buganda twali naffe ng'ate ffe tuli mu bukulembeze twalina otandika ottema empenda eziva ku bintu bya Buganda ne Buganda ekole miki emirimu gyayo era yekaweefube eyatusobozesa okugula ettaka lino. Ettaka lino teryali lyangu lya kugula bwana soda kubanga bakansala twalina okubatemako ne ku ssente za council allowances zaabwe sobola okugula ettaka ne bakkiriza era mbeebaza ba honorable councillor ab'ekisanja kino bonna mwebale nnyo mwebalire ddala obulumi bwe muyiseemu okulaba nga Buyikwe efuna project yene efuna amaka gaayo agetengeredde. Bwana Soda Made ngamba nti mu kugula ettaka lino Buganda government nayo ebadde pushing okulaba nga efuna ebintu byayo era neddira eno ey'okubanga tetunabavaayo yatuwandikira ebbaluwa etuyita mu kooti mwewozeko lwaki tulemedde ku byayo. So ffe twayanguwa era kyova olaba newe batugoba kati ne bakeera ku manya ne bagamba muveeko mukuba kuno tulina we tusobola okukubirira ne tukola ki ne tuyingira kuba kati offices ezisinga zonna zaavaayo. Service Commission etudde wano, CBS department etudde wano ate ne offices endala ez'enjawulo zisobola okwenyigiriza wano singa embeera ejjanga sajjuka tusobola okwenyiga wano tulaba nga tusobola oweereza abantu be Buyikwe. Kyenkana kitya wano ettaka lino ne tuliko? Ettaka lino liri yika 5 era nga w'olirabye tuli kaweefube wakulanga tuli fensinga twatandikako process efensinga eno wansi twa fensinga kati tubuzaayo waggulu eri tuli fensinga bulungi libeere nga terisobola beera encroached n'abantu. Tukyalinako issue y'owekibanja saidi waliwo olaba Kalitunsi naye essaawa zonna tugenda kitereeza naye tulabe nga naawe wonna tusobola okwetayizaawo buki tuli baddembe naffe okujja ne tugazewamuko. Eno district yammwe buli omu mukoowola ajje alabe ku district ye ate agiwuliremu n'emirembe. Tewanterezawo kazigo. Anyway katuuzika bannabuyikwe bagambe akagamba akazemba ffe tuve wane. Abantu b'e Buyikwe njagala okubategeeza nti mu kisanja kino yebimu ku birabo bye nasalawo kuwa abantu b'e Buyikwe ngoba kwa said quote eno ate manyi tesobola kuggwanga bwe tujagala okusinzira ku design yayo ne plan tesobola kuggwa ku lw'obufunda bw'obudde buno naye manyi basentebe oba sentebe anaddako ne council mbasaba omulimu guno gutambule bulungi muguwe priority mu bye mukola byonna nga mukola budget okulaba nga Buyikwe efuna amaka. Twagala district ye Buyikwe ebenga yesinga headquarter ennungi muguleta mukono. Tetwagala kitebe kino nakyo kizingamenga olaba ekyemukono kimazeewo ebbanga n'ebbanga tekikola ki tekiggwa. So wotunuulira muguleta mukono district ennya fo tubadde n'ekitebe ekiswaza nga osanga office ezobeera nga ali kugombolola. Bwana Soda wetwagira ne ku district etwayingira mu kisanja kino twasanga nga office ekizimbe ekiriko office ya chairman ne council contractor akibanja milioni 10 ebbanja naye nga ekizimbe ekyo bakizimba 2017 so tubadde tutoba okugula wano ettaka ate nga tutoba n'okusasula ki n'ebbanja liri batulekera okuva mwaka gwa 2017 tulisasudde ebbanja 2024 so wetwayingira mu office tebatulaga nti waliwo n'ebbanja tuba tutandika okutambula ne batulaga nti ate obanjibwa wano so naye nga ekikulu mu kitebe kino kyetugenda okufunamu ng'abantu b'e Buyikwe twamaze dde okwogerezeganya ne gavumenti ya Buganda nti wetuva wali wetubadde ku edikota yaffe ewakadde batuteerewo ettendekero oba university branch ya Buganda Royal nti omwana w'e Buyikwe oba Buyikwe district ye district eri wano kumpi eriranye Kampala Metropolitan eriranye Jinja City talina university twalina university yaffe y'e Lugazi nevaawo
amagye ne gatwalawo tetulinamu yadde kati tetulinawo wadde ka university ate abaana be tulina secondaries nyingi nnyo naye wotulesinga abaana abamala senior 6 gye balaga oluusi oyinza obutabanoonya so tulowooza nti wetunaba n'ettendekero wano erisobola okugaba diploma nerigaba ne diguli nerigaba ne certificates ez'enjawulo omwana w'ebuyukwe ajja aba ayanguyiziddwa nnyo n'omuzadde yennyini kuba soda buli wobeera nga university eri mu buyukwe omwana asobola okusulanga ewaka n'agenda n'asoma n'akomawo tewali expense ya hostel expense ya accommodation hostel biki n'abaana okwonoonekera eyo ebyo tebigenda kubeerawo kuba university ebeera wano kumpi n'omwana oba osobola omusupervisinga ate ne ka transport akatono ako akamutwala okumuzza kasoboka okusinga ogenda e Kampala n'amalayo ebbanga kuba kati otunula mukono erina university erina UCU erina wano Namatabaro University waliwo branches za university endala nnyo KIU biki byonna biri mukono nefe wano ebuyukwe tetulina so yeyo target oba focus yaffe gye tulina okutunuza mu Buganda eri Buganda government yakkiriza dda naye amala dda okwogera n'obwakabaka bwa Buganda okuva ku level y'essaza y'Ekyaggwe omwami Ssekiboobo ne twogera era ne ba ministers aba Buganda government so idea bagigula dda kati sindoza kati tugenda mu constituency kati otemi kale baso omukulu bwatyo waliwo abadde bangamba nti ne soda ffe nga tonatutuusaako ku district so ekitebe ekitubu kisangibwa mu Misindye bayitawo mu Misindye ekyalo Misindye mu Buyukwe town council Buyukwe ward twali tetusobola kugula ttaka ate mu bitundu birala kuba ekigambo Buyukwe kyali kijja kufa singa twakikwata ne tugitwala oba Ngogwe oba gitwala Najja so twalina giteeka wano mu Buyukwe erinnya liveeni council era n'ekitundu ndowooza mulabye kitandise okukula okuva twatandika oteeka eno district twagala okukulaakulanya ebitundu ebyenjawulo kati street zonna zikoze eki zigojja zitandise okukulaakulana mpozi nga mulina kye mutugamba naye ebisingako awo twesange mu kaki mu Katabo si mu Kalulu mama batukumbe nga January 14 mwebereremu